Ebipya Kunfa n'enteekateeka z'okuziika maama wa Muhoozi byonna mbikuleetedde mu ngeri y'emu. Alex Waiswa Mufumbiro ne Honorable Mpuuga ebyabwe tebinnaggwa. Akatambi akapya kaakano nako nkakuleetedde mu ngeri y'emu. Mukimanyi nti no General Museveni zino zaali nteekateeka okufuga Uganda eggwanga eppanvu, si kulembera wabula okulifuga. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu ngeri y'emu. Minisita wa General Museveni Asiimatuse akabenje, byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira, ate nga ne mukyala w'omu ku bagagga mu Kampala avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero yaani, byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Mpuliriza, obadde okimanyi nti abasajja ba FDC ne bano balubegamuka ku bikoze bitya? Oba oliawo okwegatta ku Bobi Wine, ekyo si kye kibakolera. Tutunuulire nga tujja ekizampo ku baatutta obuyinza mu ggwanga erya Senegal, oba oliawo tujjewo ekyokuyiga. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Mbaanirizaako buli omu gy'asinzira okuba nga atugoberera, abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda, and of course yenze Sajjime abeera okuba nga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. N'olunaku olwaleero njagala bategeeza nti tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi wa dduwa. Munoonyeeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo. Atalina bizibu tewali nsonga dduwa ky'omukubira. Njagala tutandikirewo olunaku olwaleero. Tugenda kutandika n'omukulu amanyiddwa nga General Mugisha Muntu. General Mugisha Muntu akulembera ekibiina ekya anti, era ekibiina kino kyavuganya mu kalulu akawedde y'omu ku bakandidate abaaliwo mu 2021. Mpuliriza, Mugisha Muntu yavuddeyo n'agamba bannayuganda mwe abayaayanira enkyukakyuka, abagamba nti muli mu struggle tekoma ku bigambo, struggle etwaliramu ebikolwa. Gwawulira ng'onafuye, Mugisha Muntu ayina ebigambo byo. Katusooke tumufune. I get frightened when I meet young people in their 20s, in their 30s, who have literally given up even before they start the struggle. Some of us have been in this struggle since 23 years. I was 23 years when I went to the bush. What we are fighting for, we have not yet achieved. And it doesn't matter whether I'm on the front, whether I'm in the middle, whether I'm in the rear, I am going to keep fighting until we get that kind of country. Okay. Bwe tuba nga tuvuddeko eyo, sisobola kuddamu ebigambo bya mukulu oyo kuba bibadde bikulu, oba oliawo nga ffenna tubyetaaga okubitegeera oba okubimanya. Njagala kugendako mu ggwanga erya Senegal. Ffenna twegomba era bannayuganda bangi, population y'abannayuganda esinga eyaayaanira enkyukakyuka. Era bw'owulira ebiri ku mimwa gy'abavubuka, abakadde n'abaana bayimba erinnya Kyagulanyi. Bwe baba bayimba erinnya Kyagulanyi kitegeeza enkyukakyuka oba bawagira Kyagulanyi. Naye mpuliriza, tujja ekyokuyiga ku basajja ab'e Senegal, abaana abato abatutta obuyinza. Kuno nga kwe kuli ow'emyaka 44 nga ye president mu kiseera kino. Ndowooza ye youngest president mu Africa. Abaana bano oba abasajja bano bakoze ekintu ekiremeredde abakulembeze mu opposition mu Uganda okukola. Ekintu ekigaanye Uganda okukyusa obukulembeze kwe kulemererwa okwegatta. Unity bazze bazikola ez'enjawulo naye nga bamaliriza bazeemenyedde. Abavubuka bano bagenze okuwangula entebe y'obwa president nga baakamala ennaku 10 zokka nga bali bweru. President abadde mu buyinza abadde yabakwata n'abasiba. Newankubadde yabasiba, yasooka n'akwata eyali asinga amaanyi mu opposition n'amunyiga ekkomera, n'ekibiina ne bakiwera mu byobufuzi n'ebirala bingi, naye kennyini ne bamugaana ebyobufuzi. Ate ye munne bwe yalaba ng'ono bamusibye n'agamba kanzije oba oliawo tukole alliance nsobole okuba nga mpitira ku ggwe tukwate entebe y'eggwanga. Naye bwe yavaayo gavumenti n'emukwata naye n'emunyiga mu kkomera, naye ne yeewandiisa ne bagenda ne mu kalulu. Mbumpimpi yafulumya ekkomera nga wabula ennaku 10
era bw'otunuya emikutu gy'amawulire nga gyogera gigamba from prison or from jail to presidency. Okitegeera nti okuva mu kkomera n'atuukira mu bitiibwa eby'obukulembeze. Kakati wano mu Uganda nga tunenya General Museveni nga bw'alemedde mu buyinza, nkiddayo eriffe nti naffe tuli bizibu oba tuli buzibu. Niyo obuzibu obw'amaanyi buli eri mmwe abatukulembera. Abatukulembera abamu muli babi. Ebiruubirwa byammwe si kuggyako mwami Museveni. Ebiruubirwa byammwe mwabituukako dda kwegaggawaza, kufuna nsimbi, kuvuga mamotoka ga bbeeyi na kubeera mu opposition nga mwapangisaayo ebifo. Kati buli ajja nga mulaba azitoya amaanyi nga olaba olwaleero Kyagulanyi Ssentamu, omulimu ogwammwe si kulwanyisa Museveni, mulwanyisa ono ayagala obbajjako ebifo. Kyemuva mulaba nga mu Uganda enkyukakyuka egaanye, nti olunaku olwaleero bw'otunuulira Retired Colonel Kizza Besigye ali mu kutambula bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Naye bano abamutembeeta Lubega Mukaaku, simanya baani, bonna beeyita ba siniya mu by'obufuzi. Ampuliriza, teweefuula era teweerimba nga mbw'oli siniya mu by'obufuzi, oli mumanyi mu by'obufuzi ng'obizannyira ku opposition. N'ekirala ng'omazeemu emyaka 2 by'ogamba mbu simanyi ovuganya nga walemera mu bw'opposition, then you nothing. Toyina kyoli. Mulekerawo kulimba abantu mbu simanya muli ku opposition, muli ba siniya, muludde mu kintu kino. Oludde kikyolaga, kikyokoze mu kubeera mu opposition. Emyaka 20 Museveni akulemedde mu buyinza, vaawo abalala bateking over, babakinge de mabega waabwe. Bw'oba okozeeko ky'okoze nga ddala oyagala nkyukakyuka, baakinga Kyagulanyi olwaleero ayina amaanyi. Okitegeera, kifeefe Kizza Besigye leero ali mu kutambula bitundu by'ensi oba eby'eggwanga eby'enjawulo. Naye byonna ng'agenda mu maaso n'okubeera ng'oba oli awo abikola. Waliwo bano basajja bakulu abamutembeeta. Ekibuuzo kiri nti bwe muba nga ddala basajja mmwe mwagala Uganda, mwagala mwami Museveni aveeko, lwaki temuyimirira emabega w'omuntu olwaleero ayina amaanyi ne mukkiriza ne mugamba nti ebibiina byonna weebiri n'ebiganya okunyeenya omusajja, twegatte ngaffe abaagala enkyukakyuka, tuyiwe omusajja nga bw'olaba ono nti ekibiina ky'oli kye kyabadde kisinga amaanyi, naye ate bwe baamukwata ne bamussa mu kkomera, bano mu kifo kye bandijaganyiza ne bagamba oyo abadde addirira, abadde atulemesa, oba oliawo ebyaffe ebibiina kabiyitewo. Bagamba nedda, bwe baba bamusibye tujje twesimbirewo ddala mu kike, tutwale obuyinza naye afune eddembe lye. Kati olwaleero Besigye oli mu kutalaaga mawanga, oli mu kutalaaga ggwanga, ng'emu ku njiri gye muliisa mwebuuza ku bantu mutondewo ekibiina oba temutondawo kibiina. In actual sense mumobilizinga abawagizi. Ebigendererwa byammwe ki? Kubanga nze bwe ntuula ne ntunuulira nyinza okurizoninga mu ndowooza yange entono ne ŋŋamba nti muli mu nteekateeka ezikendeeza obululu nti luli Bobi Wine waaba ye yali namba 2 ku General Museveni nga bwe babigamba wadde yawangula. Leero muli mu kendeeza, mwagala FDC egyetooleko, eno simanya baani batooleko, Bampuuga simanya bafoominge waka bwe batooleko. Besigye ebiruubirwa byammwe ki? Kubanga tetujja kubuuza Bampuuga ba Lubega Mukaaku, bano ba Bedi Bwanika, of course tubamanyi. Mwe Besigye abagamba nti no mulumirirwa, ebiruubirirwa byammwe ki? Wali opposition leader 20 years. Now bw'obanga wali 20 years waliwo omulala ze mu backinge de mabega, muwabule mutambule, mugyewo diversions, mugyewo ebiyinza okubeera nga gye miziziko egibalemesa okuggyako mwami Museveni. Okuggyako muveeyo mutugambe nti mwe muli bakozi era muyimiridde kuumira mwami Museveni mu buyinza. Ampuliriza, njagala kubeera ng'eyo ensonga ngiwummuza ebbali oba oliawo tugende ku ndala eddako. Ampuliriza, omukyala amanyiddwa nga Namayanja olunaku olwajjo yafunye accident. Namayanja ono wa NRM era nga yafunye accident ey'okubiri, yasimatukidde wazibu ddala. Newankubadde ng'emmotoka nga bwe mugiraba yafunye obuvune bwonna, naye abaagibaddemu tebaakoseddwa, kiri awo nti kyamaanyi. Kale nno
yebale Asiimatuse kabenjako kabadde kagenda okubanga kamumalawo naye nnyabo Katonda akuwadde omukisa okweddaabulula mugambe ku Mukama wammwe ensi eno agite ensi eno agite agiwe eddembe lyayo. Njagala kubeera nga n'eyo sijja kulwayo nsobole okubeera ng'oboolyawo nkutwala mu mawulire amalala ampuliriza era katugyewo ne kino. Site Tayikuni amanyiddwa nga Kalim mukyala we afudde enkya y'olunaku olwaleero. Sise Kibirige afudde enkya y'olunaku olwaleero. Nago mawulire si malungi okuva sayidi ze. Jjukira olunaku olwaleero lunaku ampuliriza Lwakutaano yafudde lunaku lwajjo leero olunaku Lwakutaano. Ennaku z'omwezi ziri 5 avudde mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olwajjo lwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire si malungi. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Mu ngeri y'emu ampuliriza katugyewo eggulire erya maama wa Muhoozi n'enteekateeka ez'okuziika oboolyawo nga bwe ziyimiridde. Ampuliriza ng'ennaku z'omwezi ampuliriza zaali lumu omwezi guno gwennyini ogwa April mwe tuli. Maama wa David Muhoozi yava mu bulamu bw'ensi eno. Omukyalo ono yafiira mu ddwaliro ekirwadde oboolyawo kye tutannaba kuba nga tutegeera bulungi naye nga amawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna galaga nti omukyalo ono agenda kuziikibwa ku lunaku lugenda bbeera Lwakusatu. Yes, ndowooza lugenda bbeera Lwakusatu wagenda okubeera nga aziikibwa. Yafiiridde ku myaka 87 era yafiiridde Nakasero Hospital wano mu kibuga Kampala we yagenze mu maaso n'okubeera ng'oboolyawo asiza omukka gwe ogw'enkomerero. Okusinziira ku byonna ebisingako awo tujja kuba nga tubikutuusaako ye maama wa David Muhoozi. Waliwo abaagenze mu maaso n'okuba nga bamesitekininga oboolyawo abantu bano. Waliwo Muhoozi Kayinyeerugaba yoyo mutabani wa General Museveni. Waliwo David Muhoozi, then David Muhoozi yona ate minister. Yes, saidi zeeyo. Kale anjagala kubeera ng'ensonga ajja kuziikibwa Thursday. Yes, agenda kubeera nga aziikibwa Thursday. Lwe lunaku muganda wange lwe bagenda omuwummuza mu nju ye ey'olubeerera. Njagala kubeera ng'eyo nvaayo bwe mba nga nvuddeyo butereevu nkuzzeeyo mu katambi oboolyawo ke tugenda mu maaso n'okuba nga twekkaanya bulungi nnyo. Olowooza nti nno Alex Waiswa Mufumbiro bino byawedde tebinaba kuba nga biggwa olunaku olwaki waliwo eyaŋŋambye oboolyawo ebintu ebimu nneme bisekeramu. No, waliwo story gy'okola muganda wange nga yeetaaga okunyumirwa. Engeri omuntu gy'akuttemu ebigambo n'engeri gy'abyogeddemu ng'abiwereekereza oyo gw'abiwa waliwo ebituuka nga mu butuufu story eyina kunyumira bunyumizi nga mu butuufu ne bw'oba toyagala kuseka ejja kuwa obuseko. Kale njagala tufune ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro wano atubiwulirize bulungi kubanga ono ye Eva aba mulalamu. Aye Waiswa olunaku lw'Eid abalindijja kuziika w'abajoze Chameleon Humphrey Mayanja. Puncho bwena streake wabayirewo video eri kutambula ku mutimbagano nga mulongo munange Kato Kenneth Wilson Sonko omuluka bamusazeeku abantu bamwami Mpuuga okumukuba olw'ebigambo by'endida nga ndogera eby'amazima eby'akawumbi akalala ne miliyoni 7. Wakati mukukuba Kato nga nina looya atya Lamanzani yabaire mbateeso n'amukubira n'amukoba nti abantu balikoba tujje mu mateeka nkoze ntya. Yabaire wakati mu musango yakoba omulamuzi nti my brother has a big challenge era yankobye omulamuzi yakimukobye. That is how he got that judgment. Ababaire mu kooti ekiri Waiswa owundi ye na muganda waife yafiire bantu babaire obujulizi yakoba nti ensonga tukyagitwala mu kooti ku ssaawa 7:55. That is when he called me back. Yamala yakubira Kato ku 7:58.
so Waiswa mbaire mulina nga weapon enzira nze shoje ndyamu nintebuuza ku Waiswa ku nsonga y'amateeka niwe nkola ensobi n'abaira asobola okunkoba nti omusoga okoze ki okoze ensobi so tufiirirwa ino muganda waife Ramanzani Waiswa wumula mirembe ezira bigambo bingi bye tuyinza kukukoba ku Waiswa nga buli mukwano gwange mukwano gwe ono bigira Moses yali taidi Waiswa n'amulaga Waiswa aye Waiswa yakola contribution kumbagayi nga tambuziza na buki yakwa mukobetole mukwano gume nze mukwano gwaba mukwano gwange that was his heart ng'asobola okugaba yemalaku mwifa abakola amateeka mwidinti okugakola okugakansa n'ofunamu esente ti kyangu aye Waiswa nga bwakola emiliyoni ebiri aye twesowolayo basatu najibu yemera abantu bakubola ida wabudako byalumukaide wano era tulina ebifaananyi mbulamu bwaife byona byona nga tuli basatu emirimu gyenkola bulido ndishuwa era nga nkobera abantu tinze neza okufaama aye Waiswa I'm sure will be there for my kids, will be there in court. Ninajibu, I was always sure. Nti bizibu byenjo okufuna maiso kuba ndakubifuna olw'okwogera amazima tidaga vaako aye nga nti Waiswa ninajibu baida kusobola okwemererawo niwe libanga mukamandesi. Unfortunately nja kuzikana Ramanzani family eno ndi waka wano kuba yansomesa oluzungu abandi babuzanga mwami Mpuuga nasoma ono yansomesa oluzungu bamweta mwami Mulawa mukulu wa wano ate kati alikimanya kabonera so ndi mukumpisa waire mundulusa Waiswa abaire very intelligent, extremely intelligent. Era nze omuntu eyamentaringa mu byamateeka gendidde gona gemuwulire oba manafu oba maki n'omwami ono Honorable Abdul Katuntu, he's a true mentor. Era nze emirimu gye nakolaku emitono bwe tumala okusoma from university Honorable Katuntu yatuyingiza lufaamu ye tiyatubuuza kibuuzo naire bano bonna ab'ekyalo banditi twatandika okola emirimu nze nga timalangayo nga banange aye era nga bwondagaana mule tosobola kumbuuza kibuuzo. But Waiswa gave us the best at school. We have had the best memories. He was yali mperekeze kubanga obwa best man yali tasobola kuba best man kuba musiraamu ate obusiraamu bwobwo bumukoze bubi era ze nabunkoze bubi ibanga bwe naba wako emirimu eyo mu isomero ly'abakristaayo banvunaana kuba nali ensembeeza abasiraamu era nafulinamu ebizibu aye twasigala nga tuli bantu bawalala. Waiswa abaire ayendeza nga mwene yerowooza. Waiswa okufuna accident nikanoke nje okwogera ka story konka era nje twetyamire ebindi ndabyogera ku mikutu egy'endawulo kuba Mukama yampa ekisa n'eiroboozi. Aye Waiswa olunaku lwaiddo nabaire ndijja kuziika w'abajoze Chameleon Humphrey Mayanja kuncobe na streak wabairewo video eri kutambula ku mutimbagano nga mulongo munange Kato Kenneth Wilson Sonko omuluka bamusazeeku abantu bamwami Mpuuga okumukuba olw'ebigambo byendida nga ndogera ebyamazima ebyakawumbi akalala ne miliyoni 7. Okay, oyo ye Alex Waiswa Mufumbiro mu nsonga za Mpuuga. Naye bannange Mpuuga anaasobola okumalako, anaasobola okulwana bbato y'abaana abavubuka n'agiwangula, oba akotakota mu Galumonde, oba yalinnye y'amagye eyamutumye tadduke ku assignment gye bamuwadde. Gwalwanyisa nno Kyagulanyi ali yuli eri Belgium, ali mirimu mitongole, ali mu kusinkana bantu banene. Kale njagala kubeera nga ey'ensonga tugisse ebbali, naye ate we tugisse ebbali ndowooza tugirewo ddala emu n'eno
tulyoke tweyongereyo katugifune. Muntu agengere Honorable Mpuuga, Dr. Obedi Bwanika awamu ne Honorable Seggona naye nga sinnagenda mu maaso basooke bawuliriza obubaka buno naawe awuliriza tulyoke tweyongereyo. Wayine afaananira ddala enkoko. Enkoko waliwo enkoko gye bayita nakizaalizi. Naye jjajja egiyinako enkoko eyo nakizaalizi bwebiika obugi 6 n'emaamira. Naye nga jjajja alikwata amagi kuva ku nkoko endala n'agiwa. Enkoko neyalula bonna oba 2 nga bonna ebwalula n'ebukuza. Kyokka nga yabika obugi bweka obugi 6. Kati kantandikira ku Bobi atengera bwe nyongera maaso n'enkoko. Kakati Bobi yamaamira amagi ye n'agatali gage nga si ye yagabiika. Nakizaalizi Ne bagawaani nakizaalizi n'egalula. Naye waliwo akantu akali ku nkoko. Mu bukoko omwo bwe bubaamu enkoko empanga. Enkoko empanga eyo nga nakizaalizi ye yagibiika. So si kujalula naye yagikola ki? Eggi lyali lyene enkoko. Nyinyi nakizaalizi. Enkoko eyo terinyira ki? Maama waayo. Terinyira maama waayo. So buno obulala obuwanga bugigoba sebo ne bugirumane ku luwonzi. Omanye enkoko bweba erinyira eruma kuki? Ku luwonzi. Kati lwendaba ekiri mu Nuupu. Kati bano oluvannyuma lwakyagulanye okubasembeza nga tamanyi bigendererwa byabwe kati balabanga mu byasembayo. Obedi Bwanika yali tasobola kuwangula yadde kalulu ka kyalo kwava ng'akyali mu kibiina kye kigambibwa nti Dr. Mulamba ne talina yadde ne faamu. Kati ono Honorable Mpuuga yali aludde mu byobufuzi yes naye yali aweddeko leader of opposition. Baali bamuwaddeko obwa commissioner ani abo muwadde. Kanamuwidde agamba nti agenda kulangirira ekidda muve mu kibiina kyaffe DP mwagisuula owa DP block ne mugisuula kana kino muveemu bwe mulala Kyagulanyi mubi muyaga talina byafuzi byamanyi mugende lwaki mulwana okukisuula temujja kukisuula kino kibiina kyabalala mukko mwali mumanyi kiri nti gundi ekamawuyi agenda okulwana wano buli muntu ajja kulwana mpaka lwe numaddamu ensa basajja bakulu kuba kati bemukola biraga nti mwekyamwe kulabanga musuula buli kimu ekizza okujjawo government nga mwefuula nti ate muli ba diplomati nnyo mumanyi nnyo nga mwine ekisiikirize kye mweteekamu nga temwagala abantu babamanye naye guno omulembe mulala mukko mufaanaganira ddala enkoko eyo musajja gy'ayogeddeko mufaanaganira ddala omwana mujja na nnyina kubanga bamukolera ebirungi tamanya ategera luvannyuma nga amaze okutegera tono si ye taata kati ye mmwe nga babawo amasannyalaze mugende mu parliament kubanga mwali mugudde awo Nuupu yali yakabi naye kati Nuupu mbi kubanga mwafuna dda amasannyalaze bantu mmwe muli bafuusa. Ebigambo binyumidde ebyo. Bobi Wine yamaamira amagi naye n'amaamiriramu ag'enkoko endala kati zino zirabanga ezisobola omukoona ku luwonzi. Kale katuveeyo eyo bwe tubanga tuvuddeyo Munnayuganda mpuliriza njagala butereevu nnyo nkutwale oba oliawo ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga ndowooza ne kano akatambi tukagirewo ddala aka General Museveni. Ffenna tukimanyi ti Mwami Museveni eggwanga yekwata mu 1986 naye 1986 omwezi gwali gwa Juni 26 mu 1988 nga wakayita emyaka ndowooza 4 gyokka ng'akutta obuyinza yavaayo n'ayogerako eri bannamawulire wano we yategeereza newankubadde abantu mu kiseera ekyo tebaategeera nti akasajja kaali kamaze okwerangirya nti yandibeera life president. Dwaki ebigambo bye ngenda okuwa bikuwoleka nti Mwami Museveni yagamba teri kukyusa buyinza mangu gano. Kitegeeza yayina ebibalo bye nga bingi era binene nga byawalako okufuga eggwanga lino tebatandise kati bajja ne missioni katsoke tuwulire ebigambo bye. And I hope everybody would now settle down and forget about
alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would be it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that is your own business. This revolution is irreversible. You cannot reverse it. Okay. Bwe tuba nga tuvuddeko mu katambi ako, njagala kubuuza kibuuzo. Banange Munnayuganda y'ani? Munnayuganda y'ani? Kubanga mu Uganda we tulina endagamuntu nga ziggwako kisebbali. Mu Uganda mwe muli ng'Abanyarwanda bakaayanira okubeera Bannayuganda nti bo Bannayuganda temulina kye mubagamba. Kyokka bwe baba bava eri balina ennangamuntu za mawanga abiri. Balina eyaabwe bafuna n'eya wano. Era tetutera yingira akalulu. Ogenda laba nga bayingira ebibaasi okusobola okujja okwetaba mu kulonda. Naye bino byonna bikulekawa gwe Munnayuganda bikuleka mu bbanga era nga toyina bwannannyini ku nsi yo era nga toli mutuuze kubanga ofaanagana n'omugwira eyiye eggwako nawe eyiye eggwako. Mu Uganda Munnayuganda y'ani? Bwe tuba tuli kussa nga tuli ku levo ey'okubeera nga naffe batubudamizza bubudamya. Njagala tuwulye akatambi kano. Simanyi abali wano baba n'abutuusaako embuga naffe tufune ku b'amagye abamanyi nti bakolera bantu ku lwa Katonda so tebakolera ku lw'abantu kwekkusa na kujooga na kukuba bantu. Era nandisabye abantu naddala ng'aba BMP mututegeereze nti obange eriyo ekintu kye tukyasubwa mu nsi muno gy'emirembe. Obwedda Reverend agamba naye tusubwa emirembe. Emirembe kyeki tusuubisiza bantu bannaffe kutuuka mu buyinza ne balowooza nti bo bakitalo nnyo basinga ne Katonda, tebawuliriza, tebakola ki, tufiira mu makomera, tukola muki, ebyo byonna bizze lwa butamanya Katonda. Naye bwe tufuna omuntu ng'ono amanyi Katonda ajja kuba tugambirako. Neewuunya tukuba abantu ku nnyanja era mbadde sinnamunyumiza. Mutebereze ekintu kino oba kirimu obutegeevu. Edda Uganda yakola ekyuma ekikola obutimba obuvuba bakiyitanga na fishnet wali mu Australia. Ne bw'ovuba buli lunaku bano be basesa abanamma akatimba kali kakwata kyennyanja kiki kikulu tekakwata kito. Naye bajja ne bakijjawo abantu abaali bakolamu bonna ne bafiirwa emirimu ate ne baleeta ne mukokota akwata n'akannyanja akalinga olwala. Kati okuba baki ku mwembyani omutuufu eyajjawo ekyuma kiri ekituvubira ebituufu ate nodda ku bantu n'obagira ki. Nina n'omukyalo omwaŋŋambye olwaleero weeri ku nnyanja Kibanga nti bo n'ebyennyanja tebakyabitegeera kubanga emmotoka ya ame yeesimba wali. Ame ya kika kyetessa mu bantu beetukulembera ate nga ne muganda waffe atugambye nti olwaleero mubadde ku telesita wewawo bagize naye omuntu ng'ono yanditufuniddeyo kaleesoni naffe ne katugenderayo eri ne bamanya nti tusaana kuyisa bulungi. Nze ndowooza kyekituufu naye saagala kwogera bingi kubanga wano mu Uganda oyinza okwogera n'okeesa kubanga kati mutunulire mu masiga asatu tuyinza okuyitibwa failed state kubanga bakugamba nti essiga erisooka lyeri executive n'abaminisita liteekwa kukolera wamu. Nawulidde Mawa ayogera birala n'omulala ayogera birala n'olwekyo terikyali waki wamu. Essiga eritukiikirira eryaba MPs nga bwe mulaba Honorable Naluyima wano bagenda eri essiga liri lyetuwadde obuyinza lireme kusobya ku lw'abantu kubanga obuyinza buva muki mu bantu. Balikooneko nti awo temugenda bali 10 mukiteeke wano naye baagenda ne baliteeka mu kokasi. Kokasi ne bw'oyogera sensi oli baamugamba nti gwe kasita okuba ne bwe weebaka mu paalimenti okuba bye twakutegeereza mu State House oba kyankwanzi muteebereze tukyalina paalimenti mugende mu maaso mulabe
teri kitasobola kuyita mu paalimenti nti ne bw'onooyogera sense ne bw'otooyogere ekintu ekyo bakikuuma bukuumi kubanga bali baabagambidde eri ate mulina n'ekigambo ekigamba ti opposition ate ekyokubiri twasobya mu Buganda ne Ssaabasajja mubuulire mu Buganda twali tetufugwa tulamulwa buki alamula ategeera ayagaliza akyawa ekibi anoonya kituufu yeebuuza kusonyiwa kyekiri mu kulamula naye bw'ofuga ffe Baganda twafuganga bisolo nga tetufuga abantu n'olwekyo obukulembeze mwagenda ne muyita ekigambo politics obukulembeze ne mukiyita obufuzi nabo ne bakyama nyabo mu paalimenti bategeeze wano mu Uganda tetwandibadde naffe bafuzi twetaaga bakulembeze era kyova olaba ne kabaka waffe tulina n'olugero nti teri atalamulwa ne kabaka agira ki alamulwa kibaale tulamulwe bulamulwa oba tubeere n'abakulembeze mu kifo ky'abafuzi omufuzi ekikulu tategeera kuba baga nti yera wano bwe yeetoolola nga tonnayerawo wadde asamba buki so nga ate omukulembeze asooka kubuuza kiki nomuga nti aba ogenze waguddewo kano ne kano kwe kulaba nga tetunnagera oba nsobezza neweetonda kubanga toyeze nga bwe bagize eki naye kakati bino ebyokubanga tukikozesa lyanyi tubiveeko tukulemberwe nze gwe mulanga gwe nandikubye mulabire ku ono gyavudde bamwagadde bamuwadde ebifo ebyo ebifo byandibadde byabeeri kubanga citizenship erimu emirundi emeka ebiri erimu citizenship gye muyita akwayadde enfuna obufunyi ng'ono gy'alina ate eriyo citizenship eri indigenous ye descent mwewuunye ffe wano ffenna tetukyali bannayuganda batuufu kubanga newuunya abatukiikirira oba lwaki tebakiraba zino endagamuntu ze tulina zaatuggyako obutuuze obw'okubeera munnayuganda nakabala tulina butuuze bwe bayita bali obugabire obuki obugabire kyemuva mulaba nga n'endagamuntu etuuka ekiseera n'ekoma simanyi muliika yamuzaala nga muganda ate nonga nti mu mwezi gundi mwaka gundi ngenda kubanga sikyali muganda n'olwekyo temwakirowooza mwayisa buki buyisa olw'okubanga paalimenti eri bagendayo obugenzi tebafaayo kulowooza bintu ate nga be bandituyambye ekyo ekibi kakati batubba ettaka n'amaanyi n'ebirala twandigenze mu United Nations ne tuwaaba naye mu United Nations tebakuwuliriza nga toli indigenous nga toli descent ate nga n'abaalina bu passport obulina bwa descent baabutuggyako bwalitwala zino endagamuntu gwe toli mutuuze waayo yiba nange nazaalibwa nakalangala naye nedda gwe toli mutuuze terigenda kudda so bw'obanga oli indigenous baga nti asooka oleke tujjeyo amateeka gali resolution zaali 46 baziyisa mu 2007 ezikulembera indigenous nationals bwe mubeera mu paalimenti tebabibawa ne mubiyitamu mwebale nnyo okumbuliriza bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala kusembya akatambi aka omukulu amanyiddwa nga Zambaale Blasio Mukasa. Zambaale ayina obubaka bwe ndowooza nti tufumiitirizeeko tuwulirize tuwe obudde saagala owulire buwulizi njagala owulirize kubanga obubaka bukulu mbwetaaga obwetaaga wabula ekisinga obukulu tunula nnyo wuliriza nnyo oggyemu ekinyusa ekibuli munda beera mugezi okusobola obbunuunamu oba obbugjamu ekyo ekikulu oba ekikusike ekibuli munda kambubalekereyo atakumira mpeera abankuumire baagala nnyo era bwe ntuuseewo wanemuga nti Deriki kambeeko ebigambo ebinzijidde mbigabane n'ensi kubanga mbifunye nga nange nina ekiseera kye mbadde mpitamu bwe mbifunye ebigambo ebyo nenzijukira ebigambo ebiri mu kitabo ky'okuva Exodus chapter 14 from verse 1 to 14 ebigambo ebyo nti Mukama agamba Musa nti abaana ba Isirayiri bagambe badde ennyuma basule mu maaso g'ekitundu ekiyitibwa Pikakoliyoosi wakati wa Migudooli n'ennyanja olwo Falaawo abagoba Katonda agamba Musa nti era ngenda kakanyaza omutima gwa Falaawo ajja kusigala ng'agoba abantu bano era kabaka wa
w'e Misiri bwe baamugamba nti abantu b'obadde okozesa badduka bagenda, naye yatandika okubagoberera. Njagala nkujjukize nti abaana ba Isirayiri bano nga bali mu nsi ey'ebuddu baabonaabonerayo nnyo era baamalayo emyaka 40 nga baliisibwa akakanja nga tebalina mirembe. Naye olunaku lwatuuka ne basalawo nti ekimala kimala era tuteekwa okudduka tufulume ensi eno tugende mu nsi ensuubize. Nga bali ku lugendo olubatuusa mu nsi ensuubize nga Musa abakulembedde, bino bye byabaawo. Nange ebinzijidde. Lwaki? Baatuuka ekiseera nga mu maaso nnyanja, ng'emabega abaserikale ba Falaawo babagoba nga bali mu makkati, nga tebakyayinza kugenda mu maaso era nga tebakyayinza kudda mabega. They were stuck. That is the correct word I can use. They were stuck. Nange mbadde wano nga waliwo ebintabuseko nga I'm stuck. Mu bulamu bwaffe waliwo we tutuuka nga you're stuck. Tokyasobola kugenda mu maaso, tokyasobola kudda mabega. Abantu bangi n'ebifo byetu osobola okuba ng'olina omulimu gw'oliko naye nga you're stuck. Tokyayinza kugenda mu maaso, ate tokyasobola kudda mabega. Ogukooye naye tokyayinza kuguvaako kubanga owulira tolina wakulaga. Ate naye mabega tokyasobola kuddayo. Abamu muli mu bufumbo nga bwakutamada naye tokyasobola kubuvaamu kubanga walayira mu bulungi ne mu bubi. Kyokka ate owulira tokyagenda mu maaso kubanga ensi ejja kukubala bulala era ejja kwogerako ebintu ebitali bulungi. You're stuck. Abalo oyina mulwadde bamaze okukugamba nti buli kimu tukigezezzaako takyasobola kudda. You're stuck. Ndi wano okwogerako naawe. Bigambo bino binzijidde wano kwe kujja ewadde Kristo. Abantu bano baali stuck ne batuuka n'okugamba Musa nti olw'okuba wategedde nti mu Misiri teri ntaana zitumala, kwe kutudyekadyeka n'otuleeta mu ddungu tujje tufiire eno, owona okusima entaana, nga balaba tebakyayinza kugenda mu maaso. Musa n'abagamba ebigambo bino, ojja kusoma Exodus chapter 14 verse 13 okuva essula 14 olunyolo 13. Bino Musa bye bigambo byabagamba. Nange byenjagadde okwogerako kunabe kubanga osanga nange bino bimbadde ndowooza nga naawe biyiseemu akaseera. Nze ng'omusajja omubuulizi w'enjiri njagadde mbigabaneko naawe. Musa n'abagamba mu lunyolo 13 nti temutya, muyimirire buyimirizi, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera olwaleero. Temutya, that is the word I can talk about. Muyimirire buyimirizi, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero. Naye kyensinga okwagala lwe lunyiriro lw'14 olwogera nti Mukama anaabalwanirira nammwe munaasirika. That is my message today. Katonda okukulwanirira naawe osirike. Waliwo by'otuukamu nga gwe omuntu tolina bw'osobola kubiyitamu wadde okubiwangula. Nga the only savior is your Lord, who can provide the answers that you do not have. Nsiriikiridde wano nga nange mbirowooza nga waliwo byempitamu nga sisobola. Nange kyenyinza okugamba, totya, yimirira buyimirizi, Mukama omutegeeze anaakulwanirira. Ekyokubiri kyenjagala okugamba mu ssonero kwayo jjajja essonero saagadde kulwawo njagadde bikuwa. Ekyokubiri, lekeraawo okunonooza ebyayita. Forget the past and enjoy the present. The reason as to why these people spend a lot of years in captivity, kulowoozanga ebyemabega buli kaseera. Abantu abasinga obungi tulemedde we tuli kubanga tunonooza ebyemabega. We need to change the mindset so that we can focus to the things that will take us somewhere. Lekeraawo okulowooza ebyayita. Bano bwe baba bagamba nga tusobola okuva mu nsi eno ey'obuddu ne tugenda mu maaso nga bamugamba gwe Musa ani yali akikozeeko. Tumaze wano emyaka 40 ani yali akikozeeko. N'abantu abasinga obungi bwetyo bwe tuli bakugamba nti ekyo kisobola nti ani yali akikozeeko. Waffe mu kika teri yali akikozeeko n'otuuka n'okwewaanira mu nsobi. Omukyalo omu yagenda mu kkumiro ly'ebisolo ng'agenze kulambula nsolo. Agenda okutuuka n'asanga enjovu nga bagisibye ku kaguwa nga katono bwe kati. N'avaayo ng'adduka emisinde n'agamba abakuuma ekkumiro ly'ebisolo nti muli balalu, muli basiru. Mudira mutya ensolo ennene bweti ne mugisiba ku kaguwa akatono bwe kati. Ekutule lyoka etulye era etuuke n'okwonona ebintu bya wano byonna. Akuuma ekkumiro ly'ebisolo n'amugamba ebigambo bino nti ensolo eyo gye olaba enjovu
mu buto bwayo omugwogo bagigusibako mu buto kasita yagezaako bwatyo okutula omugwogo ne gugaana yo n'ekitegeera nti tekyasobola kugukutula era kati wadde yakula naye mu bwongo emanyi tegusobola kukutuka era awo terivaawo n'abantu abamu bwe tutyo bwe tuli endowooza yaffe yakwatibwa era tulowooza nti awo tetulivaawo kyova abamu bamanyi okubaga nti genda onoonye ku mirimu nti ennaku zino emirimu tegikyalabika bagiwa bagundi bimanyi alabaga nti osobola okutandika kino tekisoboka ewaffe teri yali akikoze mindset abantu bano yali bakuumidde mu busibe binzijidde wane nga kambigabaneko n'abantu bange nga ndaba weetaaga naawe okubimanya forget the past and enjoy the present. Ekyokubiri, obwesige bwo obutadde mwani. My idea is one. Put your trust in the Lord. Obwesigwe bwo bunongo olina ekintu kyoyagala okutandikawo mu nsi buteeke mu Katonda so si mu bantu. Abantu bano baali balemereddwa n'okugenda mu maaso kubanga obwesige bwabwe baatunuuliranga Musa. Musajja tamanyi kwogera, musajja watu bw'ati ananaagira, musajja watu ebintu byonna byamutabukatabuka kodda. Nga buli kaseera gwe batunuulira kyova olaba munyirirezo batuuka n'omugamba you're so stupid. How dare you? You couldn't have persuaded us to come. Nga batunuulira Musa naye nga beerabidde nnyini buyinza Katonda waabwe awe wali okusoomozebwa. Nange byennyinza okugamba mu nsi muno ekwe obwesige bwo buteeke mu Katonda so si mu bantu. Ffe abantu boolaba wano tuyiwa. Nange ne bonna neesiga Zambaali nga nti Zambaali neetaagayo miliyoni nja kuga nti enkya ginone kyangu nnyo gwe nkyokomawo ne gwa nti nsonyiwa saategedde kubanga gwe obwesige wabutadde mu nze neesi mu Katonda. Katonda gwe olina okuga nti Mukama Katonda neetaagayo ssente zino naye kaŋŋende ewagundi asobole okuzimpa era nzifune. Waliwo by'oyita mbisaagala kumalayo nnyo naye obwesige buteeke mu Katonda so si mu bantu. Saagala wano kulwawo nnyo kwogera njiri mpanvu naye olw'okuba binzijidde nga mu ddakiika zino 3-2 ate nga nsinkanye muganda wange ono Irreversible wa Netfox Media ne mugamba nti mpaayo akatundu kano ebintu bino bigabaneko n'abantu bange. Last but not least, what is your vision in life? Where do you want to go? Oyagala kulaga abantu bano baali bamaze byonna obikola nga bamaze okwegayirira Katonda nti tuyambe otujje mu busibe buno tugende mu nsi ensuubize. Katonda amaze okuteekawo essuubi n'ekkubo engeri gye balina okutambula ate nga batandise okunenengana. Naawe nkubuuza ggwe andaba mu bulamu bwo oyagala ki? Ojja kusoma Makko essula 10:42 nga Mukama abuuza omuzibe w'amaaso nti oyagala nkukolera ki? Omusajja n'ayanukula ekigambo ekyo nti Mukama njagala kulaba. Abantu abasinga bababuuza oyagala nkukolera ki? When you don't have even the answer, oyagala bakukolere ki? What is your vision? Mukama mugaye nti kino kyenjagala. Bw'onaakyogera ojja kukifuna. Mbaagaliza obudde obulungi ze Zambaali plus omukasa. Ebyenjagadde mbigabana kokko naawe ku lwa munange ono ampadde omukutu guno. Irreversible ali wano mu Amerika. Ne bwoboze wano gwena bye weetaaga mu byembagana biki Netfox Media ejja kubikwata. Namusinkanye wano nga nze ku Concept Real Estate tusomesa bannaffe bannayuganda n'okubazaamu amaanyi nti kisoboka nammwe musobola okugula ku nettaka n'amayumba ne mubeera bamaanyi, and we can have a Ugandan community in one place, and we can also design our own city n'osanga gye bayita Uganda town nga bw'owulira China town, Japan town n'awalala. Mubeere bulungi.